olwaleero ogenda kusanga omwana omudala gwa chapati olwokuba alabye ayingiza emitwalo 5 olunaku nebbamu emitwalo emeka n'enkyawe yebbamu emitwalo 2 bizinesi eba ekyaliwo. Lwaki aba yebba okwebba otegeeza anti tatunuulidde magoba gakoze tatunuulidde na loosi gyakoze agenda kumaliikiza ng'ali mu kwebba. Bizinesi buli wojjamu ssente n'okwata ne capital oba oli mu kwebba mu bizinesi nti kye watandika nakyo ku ssaawa zino si kyoli kutambulirako. Nkwaniriza ku Fik Media tukyali mu mwaka mupya tugutandika butandisi naye nga manyi nti naddala kati gwe omuzadde otandise okweteekateeka bino ebyokulonda byo byawedde byawedde kati tuzze mu school fees period requirements zigule ate ne fees kati zaawule muzennyanya kubanga amasomero gagenda kuba makambwe. Jjukira guno mwaka gutandika butandisi nti waliwo abaana abamu abajoyininga yali mu P7 kati agenda kutandika secondary level awakasente kaba kagendera ddala eyali mu 4 kati agenda kuyingira HSC waawo n'abala yali mu P6 kati ayingidde candidate class. Kale omuzadde tekateeka akasente omwana oyo tumwagala ali ku ssomero. Ndi ne Ropa Sola wano ebukomansimbi tugenda kuwayamuko naye naddala ku nsonga za business otegeere ebyenfuna ate kati we biyimiridde. Mwaka mupya tugutandika butandisi. Ropa sooka obabuuzeeko obeeyanjulire. Aneyanza nnyo ssebo nateera okuddamu okumpa omukisa okubeerako ku TV eno eggwanga ssebo. Twakoma last time muzijukira twogera ebintu bingi nnyo bye twatunuulira ensonga zaali mpitirivu nnyo ene ndi musanyufu nnyo kubanga n'olwaleero osiimye n'onkomyawo ssebo era tujja kuttaanya ensonga mpitirivu nnyo era ndi mwetegefu tutemeeteme ekyo kyoleese leero ssebo. Ssebo amannya mpitibwa Ropa naye nga eri erinnya kozi lya ssente ssebo bampita Ropa abasinga bamanyi nga Ropa Sola okusingira ddala nkolera oba ntambuza emirimu okusingira ddala mu bya sola ntambuza emirimu by'amataka ndi businessman okutwaliza ewamu era bingi byenkolera ddala byesijja kwogera ku mukutu kuno eso olwa security abandi bani bootidde sekutya n'ensonga zangaza omuntu eso. Kakati omwaka tugutandika omuntu yafuna obuzibu omwaka oguwedde ebintu tebyatambula bulungi loosi yakola mpitirivu. Olowooza biki naddala abantu baffe abali mu bizinensi y'edduuka nga lyolimu ebiyinza okuba nga byaleeta loosi ezo? Ensonga mpitirivu nnyo esobola okuleeta bizinensi yonna yonna okugwa naye kye nalowoozezza eri abantu baffe bonna abali ku mukutu kuno nti ensonga ezireeta bizinensi okugwa ensonga esookera ddala butafaayo nnyo mu bitabo oba butafokasinga. Bantu bangi ng'ate alina edduuka talina waawandiika income ziriwo eziyingidde expenditure ziriwo zetusaasaanyizza ziriwo ezisuubula. Bantu bangi balowooza nti waba atandise bizinensi yonna gy'aba batandise yalowooza nti wamala okugiteekawo kiba kiwedde naye nga ebintu bingi nnyo ebikola bizinensi oba ebintu bingi nnyo ebisobola osuula bizinensi bangi ekyo tebakimanyi nti bizinensi eno buli wogitandika olina kufokasinga ku ebyo ebitalabika naye bangi bafokasinga nnyo ku ebyo ebirabika mu bizinensi. Ebirabika byebiriwa nti bangi bafokasinga nnyo ku ssente zino ze bayingiza nti olw'okuba ayingizizza kiro ya sukaali ya 4 nyingizizza akakadde tatunuulira loosi zaakoze tatunuulira magoba gaakoze tatunuulira ne zaafiiriddwa. Kati mu bizinensi bangi tebaagala kufokasinga ku ebyo ebitalabika baagala nnyo fokasinga ku ebyo ebirabika nti oli ogenda kusanga atandise bizinensi singa waagitandise akutte omwana wa ssengaawe amuteese mu bizinensi cashier ya accountant kati yafokasinga nnyo kwaga amagoba omwana wa ssengaawe gwali afokasinga nnyo kwezo ssente omwana wa ssengaawe zaali mu kuyingiza naye tafokasinga nnyo ku loosi zaali mukozesa. Talina na bukugu na bonna bwakubalirira bitabo bonna dukanya business
wabula okuba mwana wa talina magezi gonna gayina ku business amujje gyamujja yonna amulese mu business ezo business zowulira nti mwaka gumu business tekyaliwo egwiridde ku speed ekika ekyawaggulu nti business kwabo bonna abasuubira okutandika business yonna oba otandise mudaala gwa chapati oba otandise mudaala gwa sumbuusa naye kati n'ab'emidaala nabo bafuna ebitabo mu bawandiika income ne expenditure be balina n'okusingira ddala okubeera n'ebitabo ebyo kuba manye eŋŋano katoni njiguze ssente bweziti ebimu ebikola business eva mu kigambo kugattako oba kubyamu ka business buli lunaku olukya ku nsi olina okutunuulira ki kyegasseeko oba ki ekyetooloddwako oba kyetoddeko oba kyekiki gyegasseeko kati awo wali science bangi tebagala focusinga nnyo ku ekyo ba tebagala kitunuulira naye nga ebikola business zezo ezimu ku mpagi ezikola business oba business kweyetoolera so mu mwaka 2026 nga gutandika omuntu ali eyo anaakola business ekintu ky'okubeera n'ekitabo omuwandiikibwa ensaasaanya n'ennyingiza ya business kikulu si nsonga business ki oba ki kikulu nnyo naye ekyo kiyinza okusoboka ropa ku ntambuza yaffe ey'emirimu nga bweri kubanga ekyamazima tolinawo ŋŋamba anyway simanyi naye naddala kati abakyala baffe ab'obutale ntunda ngatto nina nyaanya zange nenga nyaanya muwogo mayuuni biki oyo asobola okugamba nti ekitabo kiikino ntunzeeyo ga 5 n'awandiika olunaku we luzibira n'alaba nti nkoze ssente bwe ziti oba emitwalo 4 enkya n'amanya ezinaasuubula magoba ki kino kagambe ndi muwoze ebitasoboka totandika business yonna nga togenda gigoberera totandika business yonna nga togenda kugobera business eyo olw'ensonga nteriyo business etagwa asobola gigoberera naye nga tawandiise sooka ompulirize kino teriyo business etagwa ow'ennyaanya nze nsinkanye bangi nnyo abatandise business ez'ennyaanya ng'atandikira kataasa nadda ku pulayi ng'ali eyalika ate kati nga takyalina yadde olubatu ng'ali eyakaaba agamba yagwa naye bangi nnyo abatandise business ez'amukene n'agamba business yagwera yaddayo mu kyalo ekyo kikulaga kinti teri business yonna ayinza okuba nga baamubba nga tebwali buvunaanyizibwabwe okubbibwa mu business kulimu engeri nnyingi nnyo naye tuba tutunuulira mu business nti gwe kennyini agitandise osobola okwebba nga tomanyi olwaleero ogenda kusanga omwana omudaala gwa chapati olwokuba alabye ayingiza emitwalo 5 olunaku nebbamu emitwalo emeka n'enkyawe yebbamu emitwalo 2 business eba ekyaliwo lwaki aba yebba okwebba otegeeza anti tatunuulidde magoba gaakoze tatunuulidde na loosi gyakoze agenda kumaliikiza ng'ali mu kwebba business buli wojjamu ssente n'okwata ne capital oba oli mu kwebba mu business nti kyewatandika nakyo ku ssaawa zino si kyoli kutambulirako kibaita okwebba mu business nti kyewatandikirako atawandiika byebizibu byasanga atawandiika byebizibu byasanga kubanga bw'ofiirwa jjajja mu kyalo n'okwata mu seefu y'omudaala gwa chapati n'ojjamu 10 oliweereze ligende liteeketeeke okuziika olwo tomanyi oba okutte mu capital oba okutte mu magoba ogenda kumaliikiza ng'olina kyolunzizinze mu business nekyenandiroozezza eri abantu baffe bonna bonna era abalaba puroguramu zino buli otandika business yonna toginyooma nze ndabyeko abatandikise ne bu business obutono ne zifuuka ez'amaanyi ate ndabyeko abanyoomye bu business obutono bagenda okumaliikiza nga bubakosezza ng'era bali ku ttaka n'abakola wooteeri nga zino wetuli olwaleero bagamba nti baatandikira mu kusiika paani abasinga bye batakkiriza bagamba bye biboozibozi business yonna osobola tandikira mu kusiika paani n'okola wooteeri business yonna kasi otegeera loosi gy'okoze ogenda kulwana nnyo enkya ogende kuddamu kukola loosi eyo oba kasi otegeera amagoba we gavudde ojja kulwana nnyo awo wennyini w'oba odda
ate oyongeremu oba okubyemu. Kati bwe buzibu bwe tulina, tetwagala tegeera magoba ge gavudde, tetwagala tegeera losi we zivudde. Kyana tugenda kumalikiza nga bizinensi tezikuze. Business owa kye bayita business okula. Business okula kye kiriwa. Nti business okula nti watandikirako nti waba watandika ne capital wa mitwalo 10. Omwezi ogujja capital yafuuse wa mitwalo 2. Nti wemba natandika ne mitwalo 2 nwanye nnyo emitwalo 2 ne gifuuka 5 kye bayita business okula. Kati ffe twagala buli kimu kigwewo obugwi magically. Bugendo keera nga business ekuze nenga totegedde mitendera gye iseemu kula. Ebyo byonna bizibu bya butawandika. Nga ona zimba ennyumba. Ng'ogenda zimba ennyumba. Olina otegeera biki ebimaliriza ennyumba. Otegeera nti seminti yeetaagisa. Otegeera nti bloka zeetaagisa. Otegeera nti omuzimbi omukugu yeetaagisa. Kati business eringa olaba omuntu ali mu kuzimba ennyumba nti buno obwongo bwe bukolanga nga olaba omuntu agala okuzimba nga ali kunoonya omuzimbi. Ogezaako okutegeera point gye ngamba. Olaba ng'ogenda kuzimba ennyumba n'onoonya omuzimbi nti ogenda kuconsideringa nnyo obwongo bwe. Kati ne mu business tuconsideringa nnyo obwongo bwo kuba bwe bugenda okumaliriza ekyo ky'otandise. Tuliziganya. Obwongo bwe bugenda okumalikiza ekyo ky'otandise. Atalina bwongo takola business. Atagoberera totandika business. Kati kye ngwa nti asobola okugoberera naye nga tawandiise. Atagoberera atawandiika totawaana kutandika business yonna. Oba tosobola kuwandiika ekya business kireke. Ogenda kumalikiza ng'oli mu looni we zinaakulema ogenda kweteekamu omugwa mu bulago. Atasobola kuwandiika akola atya? Ndabye bangi abatandise singa butono ne bagenda okumalikiza nga bayingidde zirooni. Looni neegezza kiri n'agenda okumalikiza nga yeeteesemu omuguwa. Ffe mu business tulina engombe egamba nti oba tosobola kumanaginga mutwalo 5 togisobola. N'emitwalo 5 tosobola gisobola. Kati bangi kino eky'emitwalo 5 kibalema. Ne bagenda okumalikiza ate nga bagasseeko ne 10 ne zimulemerera n'agenda okumalikiza nga aluuzinze nga byonna bigenze. Be boowulira abadduka. Nze ndabye abakyala bangi nnyo ku mulembe guno gwe tuliko. Amayi kati wajjawo biina obwa black obuwulira. Abakyalo lusiza bantu ku bitundu woowe. Abakyala bagenda ne bajjayo ensimbi ne zibalema okuzzayo. Atandikawo kyatandiseewo kyatalinaako obukugu. Kyatamanagingangako. Kyatagenda kugoberera. N'agenda okumalikiza nga kimusinzizza amaanyi. We kimusinza amaanyi ye n'alowooza nti okuddukira mu looni ye option esembayo. N'agenda okumalikiza nga ne byayina bigenze nga talina kyasigazaawo. Era nkigamba nnyo abantu bonna abaagala okutandika bizinensi oba n'abasuubira okutandika bizinensi, totandika ekyo ky'otagenda kusobola kumanaginga. Era abamanyi nti ajja kisobola bigaana bugaani. Okukkiriza kulala. Olwaleero nsobola okukkiriza nti nsobola otambuza ebigere paka Masaka. Naye nga tuzze mu reality sina busobozi busobola tambula kuva Bukomansimbi paka Masaka. Kati okukkiriza kulala n'obusobozi ki? Naye ati obusobozi era bujja na kukkiriza. Ebyo byonna binotambulira wamu. Osooka kukkiriza n'olyoka ofuna era obusobozi obukola ekyo kyokkiriza nti osobola okukikola. Ebyo byonna binotambulira awamu. Era oba tuvaanko Bukomansimbi genda Namugongo ku bigere oba tosobola kukkiriza. Olwaleero nsobola okukkiriza nti busobola okuziba nga nina akakadde mu nsawo. Naate we mbasikakoleredde oba we mbasifaise nnyo n'ebbiri toziteeka mu nsawo gafuna kakadde ako, kitegeeza nti n'olukumi sigenda duteeka mu nsawo. Nti okukkiriza kubeerako naye kulina otambulirako ebikolwa. Sobola kukkiriza bukkiriza n'entandika bizinensi nenga teri bikolwa byenteeseewo bigenda tambuza bizinensi eyo.
nsobola okukkiriza kituufu n'entandikawo business gye ntandiseewo naye ate wemba sigoberedde ebitabo oba wemba nga siina ebintu ebimu bye ntese mu nkola eyo business mu bbanga ttono ogenda gisanga nga teriiwo. Kati nakubuuzizza obukkiriza tekumala. Nakubuuzizza wali nti atasobola kuwandiika akola atya? Toofa ayina endiboota ye akola mu katale ka Mubuulo, ayina endiboota ye ya buleega, tasobola kuwandiika. Buli lwa mukaaga abeera e Bukomansimbi, ku lwokubiri abeera mu Nnyendo, ku lwokutaano abeera e Masaka mu ttawuni. Akola atya? Kati kiri mu kati endiboota ye olwo agenda okulemererwa, yo nayo bizinesi agenda okulemererwa olwo kuba tawandiika. Kigenda okuddamu kiri mu mitendera esatu. Esookera ddala abayitale balina olugero olugamba nti weetikka ekyo ekitaasuule mutwe wansi. Olugero lw'abayitale nti toyingira mu bizinensi yonna. Naye Toofa asobola okutunda endiboota ye mu katale k'Omubuulo naye teyasoma, oba baziga nti baddeyo basome. Statement yange njijjeyo. Ntandise bizinesi olwaleero, simanyi kuwandiika, simanyi kozesa ki pen. Tosobola kugatta, tosobola kwawula, tosobola kugabiza. Kati kino okunkakatako okugoberera ennyo kwekyo kye ntandise. Kitegeeza nti we kinaagejja nja kufuna abo abajja okunyambako okuwandiika. Kati kusaawa zino nina kutambulira ku ekyensobola okumanaginga ne kyensobola okugoberera. Kati Toofa akola atya? Toofa kyalina okukola alina kutambulira mu ekyo kyasobola okumanaginga. Ndi mu business katale k'Omubuulo omugobyeyo n'endiboota ye agende. Ne mu business batugamba oba tutunulira bw'anaava awo abajja kukola botiiki. Kati bw'akola botiiki awo aba asobola maybe okufunayo kashiya anasobola ng'omubalira ebitabo okusinziira income ne expenditure bw'enaatambula. Naye kati ng'akyali wano mu katale k'Omubuulo n'endiboota ye. Mu nsi muno twawukana mu kulaba, twawukana mu birowoozo. Endaba Toofa gy'alaba ayinza okuba nga tasobola kuwandiika naye nga atasobola okugoberera bizinesi n'oba tawandiise. Twawukanamu ebyo ebintu mu kikulwa. Ate ne bizinesi nazo zaawukana. Waliwo bizinesi nga yo n'oba towandiise osobola ogigoberera. Osobola okubala noga nti emizigo gyange awo giro 8. Osobola okubala nti envamu 10 osobola okubala nti olwaleero naleese amatooke gange 20 buli tooke ndidyagalako omutwalo. Ko bizinesi ennyangu ezobala nga tokozesezza nnyo bitabo. Bizinesi ennyangu naye waliwo bizinesi enzibu nga n'oba tomanyi kuwandiika nga kijja kukakatako ofuna abimanya akuyambeko kuba ogaana efiirwa nnyo. Mu bizinesi bangi bafiiriddwa nnyo olw'okuba tebaagala bafunirako. Bizinesi we kusukkako okubala oba we kusukkako obunene mu ndowooza yo osobola okufuna oba osobola okwayalinga asobola okuyambako. Ebintu bya bizinesi bizibu nnyo. Bizinesi ng'enaagwa byonyooma oba byotwala ng'ebitono ebigisuulira bizinesi. Abalaba endaba abatabala bitabo era ab'amaduuka ga gundi. Nze ndabye abantu agaccakala tebabalirako ddala naye ate era nduuza okubala tekwetaagisa. Kati olaba naawandiika 10 kya swiiti kati gwe ntunze. Olina okuwandiika ate mu bizinesi eno ogiraba. Waliwo ebinene ebyensobola okuwandiika. Ekibiriiti nkiwandiike, mpandiike sweet pepsi. Kyonyooma mu bizinesi ate kyekisuula bizinesi. For example, otandisewo bizinesi ya cakala. Mukwano gwaza akyadde. Oggyeeyo amandaazi, oggyeeyo soda, omuti gwa sabbuuni, omugaati, kiro ya sukaali, obugundi bw'omunnyo 2. N'enkya wagenda kubeerawo ekizibu ekirala. Ebyowulira ate mu bizinesi abantu kye batamanyi nti tubeera mu bizinesi zino naye nga tulina abalala abatusika emikono. Onaagenda okutuuka oba omwezi guno agenda okujjako oyo akusika omukono okudda mu bitabo nga bitwayiramu ne bizinesi yonna egenda. Nze ndabe bangi abeewola ebintu oba abajja ebintu ku maduuka bateeke mu bizinesi zaabwe
ne batuuka ekiseera nti ne byatandika nabyo ne babisikiramu ne bigenda n'atasigazaawo yadde n'ekimu najja ewa Ropa Solar amuweeyo sola ne wuufa ne TV agenda ayongereko mu dduuka lye ku bbanja neobimuwa kati ate naye n'akola ekyobusiru n'awola gwe bye wamuwola ate naye n'abiwola n'awola ate era ayagala okukuuma akalimo n'akola era ekyobusiru ekyokusatu nainvestinga mu liabilities nainvestinga mu ebyo ebitaleeta nti business buli weebeera nga eri mu kuleeta ssente otuuka ekiseera n'okemebwa n'ogamba obangula ekkamotoka n'ogamba ogenda mu Lakizale olwo nzimbe ku nnyumba ya Lakizale ne weerabira nti naawe olina bakama abo kati wano wali obuzibu n'otuuka ekiseera nti emmotoka ekunywedde oba oziina ezidda mu Lakizale oyo emmotoka zino tuzigula nezigenda okumalikiza ng'oluusi zitututteko ekinene nti emmotoka ezo emmotoka njagala nnyo sijja kulimba era emmotoka kye kimu ekisinga okunnyumira nekirazuula ebbanga lyenvugidde ku mmotoka nti ekintu ekikunywa empola akasirise nga totegedde ogenda okuzuukuka bwoti kali bangi nga bukedde kali bangi mu bizinesi zino nti aba ali ku looni jajja ebintu ali ku looni jakola ki jajja ebintu ate naye n'awola ate naye n'agenda okumalikiza nga yeeteese mu bulamu bwa Lakizale n'agenda okumalikiza abamuwa ebintu bamuteese ku pressure naye n'ateeka ku pressure babanja babasiba ate bw'obanja kasa bategeera nti oli ku pressure baba tebakyakuwadde z'obabanja bye byowulira nti oli bamuseeko ebintu naye ate naye abadde ne bakola ki ne babanja kati sente zino ez'abano be tubanja oluusi tezitera tugasa mu kiseera kiri nga tuli mu kulwana okwetereeza era kino nkigamba nnyo bonna abali mu bizinensi nti bizinensi yonna kasi otegeera nti mulimu sente z'abantu abalala nti teyimiriddeyo ku sente zo zokka olina okwegendereza ennyo biki byoli mu kuinvestinga mu sente oba biki byogenda osiga mu sente kuba otegendereza nnyo oba otafukasinga nnyo oyinza okumaliikiriza nga ne kiwatandika kigendedde mu biri byonna kwanza embalabya abasajja abaali ab'amaanyi awo Masaka besijja kwogera nga business bazigala bazisika omuyinde yali amuwa ebintu oba omuddugavu yali amuwa ebintu yamusikako emaali yonna nedduuka ne baliggala nga yadda mu Lakizale ensimbi yazikosa mu Lakizale omuntu bw'ataavuge ku kamotoka kubanga emmotoka omanyi Katonda we yali atonda musajja bamulaba munene alina bizinensi bwaguuga buli omu gy'atunulako n'aga nti kale bannaye singa nange mukama mpa ku bizinensi ng'eya Ropa Solar Alexander wamusomako Alexander omu ku basajja abalwana entalo mu mwaka gwa 72 around 72 abalwana entalo ezaali ez'amaanyi ennyo n'ekintu kyemujjukirako bwe yali omugezi ennyo ensi bwe yali etandise omutenda nti omusajja mugezi nnyo nzijukira waliwo ejjere baamuwa nga lyamaanyi nnyo ne mugaa nti ku magezi g'oyina ne ku level gy'otuuseeko osobola okuddukanya ejje eryo n'abagamba nti yadde kituufu ndi mugezi yadde kituufu ndi w'amaanyi nga bwe mwogera ne sinnatuuka ku level awo sinnatuukawo kaaki kuba nkugambye nti oli agiguze ereetenga sola kuki ku dduuka emmotoka nzivuze nekyenjize mu motoka yonna nga teyingiza ssente olira ssebo totawaana kuginvestinga mu ssente nga ku mabbali tolinayo kintu kiweza miliyoni 10 ku mabbali Ropa kyewandi tugambye mu kusooka kubanga oli aguze emmotoka ye agire atambuze amagi nga ya mirimu gw'oli mugezi nnyo n'ate before nga n'ekyo tonakitunuulira era tujja tuukayo mu maaso mu programu eddako be baani abaagala okuinvestinga ssente zaabwe mu mmotoka nga ya bizinesi tujja kitunuulira biki byolina otutunuulira kuba mbalabyeko awo n'abainvestinzeemu ssente
n'agula emmotoka ng'eyo n'agenda okumalikiza ng'oluusa atomedde ng'emmotoka esaanyeewo nga ne bizinesi ekoze eki nno zaabayamba Ropa wano mu covid abantu akeedi baaziggala mu kibuga abantu ne badda ewaka ne bakola mobile botics. Topic namba tujja gitunulira maaso awo. Olina ateeka engoye ze bulungi nnyo mu mmotoka atambula nju ku nju abaayi munaagulayo nga ze zikola bizinesi. Kituufu omuntu aba aguze emmotoka n'aggula buutu n'apaakinga wali n'ayoola. Kituufu ekyo sijja kuwakanya. Omuntu aba aguze emmotoka ye nga ya bizinesi ng'era egenda kuyingiza bwinaku 5 bwinaku egenda kuyingiza 10 simuwakanya. Ne tujja tunuulira era n'omuntu ainvestinze sente mu mmotoka nga tainaayo backbone emabega kuba buli ainvestinga sente mu mmotoka aba alisikinze etugiyita big risk kuba tukigaziya nnyo tujja tutunula mu program topic wano Ropa mbadde njala tutunulire ensonga endala ezisudde abantu business 2025 nga 2026 ono atandika tebalina kuziddamu. Nalowooza ku nsonga ya Katonda abantu omutonzi tebamusuuliridde. Omutonzi omanyife abantu tebakyasabira ku bizinensi zaabwe. Omuntu akeera ku makya jasi kugulawo dduuka talina kyasabye talina kyasomye ne kawungezi naggalawo. mu Egypt balina enzikiriza egamba nti buli ekigwawo ku nsi kina ensonga ate era balina engombe egamba nti buli kyonna kye tuba tugenda okukola tukulembezaani Katonda. Nze ndowooza nekyoyogedde kituufu obutategeera nnyo Katonda tuyinza okumaliikiza nga tufiiriddwa byetutandise kuba ndabyeko bakabaka bangi nnyo abasajja ab'amaanyi nnyo mu bitabo ng'olunaku lwe baatandika okuyisa mu Katonda amaaso buli kimu kyakola ki kyasaanawo. Nekye nanditunuulidde oba ensonga gye nandifukasinzeeko ereetedde bizinesi ezimu okugwa mwaka oguwedde. Abantu bangi beekoppe yalinze ku bantu abalala babiisana beekompe yalinze nti gwe nze njagala nkole tekewo edduuka erisinga Ropa Solar tubiisane tulabe yeetenda mbu w'amaanyi nnyo njagala eryange lye liba lisinga mu Bukomansimbi okuba ensi competition eyamba nnyo omuntu okulaakulana